era ndowooza abagoberera ensonga mukiraba nti Kabaka emyaka 26 atugamba ebigambo 3 kumpi 2 nga biri ku byanjigiriza, kumpi 2 biri ku byabulamu. Awo nno basabo ne bannyabo, amatikira ga Kabaka gajja kubaamu okukuba embuutu n'okuzina amazina n'okulya. Naye kye tulondola bwe bulamu bw'abantu mu mbeera zaabwe eza bulijjo. Omuntu asembayo wansi ekyamusansala bwe tugamba oba mannyo gaseka. Katonda atuyambye nti mu myaka egya 26 wabaddewo akayawulokokko. Tekannaba kubaka amaanyi nga bwe twandikaagadde, naye n'atambula olugendo oluwanvu asooka kutandulula lutalumu. Ebyenjigiriza abantu babyettanidde okusinziira Kabaka bw'atukubirizza. Nga bwe mumanyi obwakabaka bwa Buganda n'okuva mu mirembe egy'edda bwakolagananga nnyo n'abakulembeze ab'ensi endala okuyigaŋŋana, okuwaŋŋana amagezi. Ku Jjubireewo mwalaba Asantehene Osei Tutu II okuva e Ghana, ate ku mulundi guno Kabaka atuyitidde Sultan Saad Abubakar II. Era ku ludda olwo olw'okwaniriza Sultan Abubakar II, Oweekitiibwa Twaka Awaasi akulira akakiiko akali ku Sultan, kuba muntu mukulu nnyo, era omulimu baagutandise dda gukwajja. Era nga wenjogerera wano ekibinja ekisooka ekikulembeddemu Sultan kyatuuse enkya ya leero ku kisaawe Entebbe. Olwaleero 29 bwe bunaaba bukya nga zifuuse 3, omugenyi wa Ssaabasajja Kabaka Sultan Saad Abubakar II ajja kutuula ku kisaawe Entebbe. Ate era enkya nabagambe nti ekibinja ekisoose kyatuuse. Kaakati enkya Ssaabasajja Kabaka yasiimye okulambula obutaka bw'Effumbe. Simanyi oba wano waliwo ow'Effumbe n'omu. Ne Mmeeja Musaazi wa Ffumbe. Ne Mmeeja Musaazi wa Ffumbe. Ssaabasajja yasiima nti buli lw'anaaba alambula Obuganda ajja kulambulanga obutaka bwennyini ku butaka. Sa emirimu emirala gyonna egy'ekika gye kikola wanawa naye ku butaka. Kale ajja kugenda ku butaka bw'Abeffumbe e Bakka ssaawa ez'enkya. Era ekibinja kya Sultan ekyakulembedde kyagala nnyo okutegeera ensonga eno ey'ebika.